Anything Media. Tubonga nawe sevo abakyala twabonabona ati abakyala twefuga mu ofisi tukola nene sevo Emboozi ya Katarina kusasira Presidential Advisor ku nsonga za Kampala mwana tuziyungula eziga Amanyamuziku Alhaji Abdul Munyabishafi kulango gambo tagwe na ali ku Fik Media ali mbitoni byegwange menjawulo gambo teyugwe na ali mukulaba nga wenja akasente akafunye mukama mulungi atakafunye onaku recharge roli hato yenna ali mukunyuka asente bikimu kikutamulya bulungi ddala kadde kaungezi atubera n'emboozi ya fesinzo kwata akati kakati njagala kutuseeka emboozi ya Katarina kusasira ono muna NRM bambi emboozi ye eyongula eziga anti ennyumba bagitwala yagenda mu Manelenda bw'atyo bannaffe ba Cranima Associates n'asobola okubeera nga yasobola okwewulayo obutitimbe bw'ensimbi okulaba nga ate ateekamu ensimbi President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga ate amunoonyeza obuwanguzi wamu n'obuwagizi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye ng'asuubira nti ekyamazima President bw'anaasobola okubeera nga ate bw'atyo ayitamu nja kuba nga ate nfuna akasente kange ate nsobola okuba nga nsasula loan ye President obuwanguzi yabufuna naye Catherine Kusasira agamba nti okutuuka ew'omukulembeze w'eggwanga kye kyasinze okuba ekizibu ku nsi eno Catherine Kusasira agamba nti mukulembeze w'eggwanga ekyamazima n'amasimu gaye takyagakwata kyokka ng'emabegako buli we namukubiranga esimu yagikwatanga ne kamisikolo bwe yakasanganga yaddangamu okunkubira nti kase nti wangi daddy obadde ogamba otya nti how are you daddy njogedde obikase wanye muzeeyi obadde ogamba otya nti how are you muzeeyi kakati aba Cranima Investment Associates bano basobola okubeera nga bateeka ekiwandiiko jjukira nti Catherine Kusasira okewola essente zino yateekayo ennyumba ye kakati ennyumba kyeno aba Cranima Associates basobola okubeera nga bavaayo mu lupapula lw'amawulire ne bawandiika ekiwandiiko kiri bakiyita ki ojowenda kibakuntumye kisawa yonna nkuyigga kipapula kineeno buli eyeewula akimanyi era basobola okubeera nga bateeka mu mpapula z'amawulire nga bamuwa ennaku 30 gokka okulaba nga ate asasula ebbanja erimubanjibwa era bamugamba nti singa olemererwa tugenda twala ennyumba eno esangibwa wali ku Abbas Road eruwafu mu Makinde era eri block 273 ku plot 7 bataddeko ne bagamba nti abapangisa bubaweereddwa ennaku 7 zokka bali ku nnyumba eno basobole okubeera nga tebajaamuka basobole okufuniramu omuguzi anaasobola okubeera nga agifefeta agikebera ensonda n'ensonda okulaba nti tetonya okulaba nti teriemu binnya atasobola okubeera nga asasula aba Cranima Associates basobola okubeera nga bafuna omudidi gwabwe ebasobola okubeera nga bawa Catherine Kusasira emboozi eno Kusasira bwagikunyumiza mwana tweyongulisiga era muli ogamba nti yii ddala kiki ekituuse ddala ku ono Presidential Advisor olaba Presidential Advisor akaaba Kusasira gwe jjukira Kusasira ono yasooka kutunda mmotoka ye abajjukira emmotoka eya Land Cruiser yali Land Cruiser embasiraide we bate Land Cruiser yali kawondo M2 bwato n'agijjawo bino byonna ali mu kusasula ssente kulaba nga akendeeza ku nsaasaanya ye asobola okubeera nga adda mu mbeera eya wansi naye asobola okuba nga asasula ebbanja kyategi Kusasira agamba nti abamu ku basajja ba NRM n'abakyala tebaagala kubalaba nga omuntu yenna atoka eri omukulembeze w'eggwanga n'essaawa yonna ennyumba yange egenda Kusasira budde bwati n'agamba naye mu Bayibuli mulimu omusajja ayitibwa Jobu bamuggyako ebintu bye byonna
n'addayo ku zero wadde yali mugagga neeti yagwa mu mannya sigala asaba nange bwe ntojja sigala nsaba Mukama Katonda ajja kunziza mu maaso naye ekyamazima bino byonna yasobodde okuba nga abyogera naye nga bw'omulaba ennaku ekyamazima eyuza lumonde. Mu busiraamu batusomesa batugamba nti osabiranga nnyo omuntu abadde omugagga bw'aba yavuwadde omusabiranga nnyo kubanga ajja kukola ekintu kyonna ekisobola okubeera nga tekimuleetera okuddamu okugaggawala oba atya. Mukama akunkumire, Mukama akungumize. Katalini Kusasira ne Uganda emwagala bw'atyo yasobodde okubeera nga yeegayirira bannayuganda mumukkiriza ddemu okubeera ng'ayimba kubanga ekyamazima mukubisanza okubeera nga bimuleetera obuzibu kwe kubeera nti takyayimba kubanga talina waayimba. Buli waagenda bucupa ensi yatandika okumuboola, ensi yamuwanda eri. Mubeere bulungi. Ennaku nnina y'amaanyi bambi kase.